Thank you once again for finding this video, which is a series of e-Luganda learning series, which is part of Mujet Some Tuyige Twogere Luganda, which can be easily translated as Let's Read, Learn, Speak Luganda. In today's lesson, we'll be learning some basic Luganda greetings and civilities. In case you want to get in touch with us, you can send us an email at our email, which is oluganda@gmail.com. That is oluganda@gmail.com, or to ms.studios@mail.com. That is ms.studios@mail.com. Greetings and civilities, part 1, Luganda. Good morning. Wasuze otya nno? Wasuze otya nno? Wasuze otya nno? Osiibye 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 otya nno? In Luganda, the one ask responds with Bulungi. For example, if you ask good morning, wasuze otya, you answer Bulungi, and you respond also wasuze otya. Example, greeting. In case you're greeting in the morning, you ask wasuze otya, and you answer Bulungi, wasuze otya. For good afternoon, that will be osiibye otya nno as a question. Then your answer will be Bulungi, osiibye otya nno. A part 2 of the greeting and civilities is ki kati. Ki kati. Ki kati. Oli otya. Oli otya. Oli otya. Ndi bulungi. Ndi bulungi. Ndi bulungi. Ndi bulungi. Siiba bulungi. Siiba bulungi. Siiba bulungi. Sula bulungi. Sula bulungi. Sula bulungi. Weeraba. 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 Mweraba. 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 Tukusanyukidde. 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 Tubasanyukidde. 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 Tunaalabagana. 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 Wattu. 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 Mwattu, galawo oluggi. Mwattu, galawo oluggi. Mwattu, galawo oluggi. Mwattu, longoosa ekisenge kyange. Mwattu, longoosa ekisenge kyange. Mwattu, longoosa ekisenge kyange. Mwattu, yingira. Mwattu, yingira. Mwattu, yingira. Mwattu, tuula wansi. Mwattu, tuula wansi. Mwattu, tuula wansi. Weebale. 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 Kale.
kale, kale, owange, 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 wangi, ogambyeki, wangi, ogambyeki, wangi, ogambyeki, nsonyiwa, nsonyiwa, nsonyiwa. Contacts. For more information about this video series, please send us an email to our email, which is oluganda@gmail.com. That is oluganda@gmail.com. Or you can contact us through Skype. Our Skype ID is oluganda or Tamjo7. Skype ID is oluganda. Please tell us what you think about these videos, what you'd like to learn in the next coming videos, and other comments that you think can make this e-Luganda learning series better. Thanks for now and bye.